Junior alina omuze gwakola Tasha gwe yaŋŋamba tobola bayamba balinza okuba just mukwano Donizero omukubire Donizero omukwasa bwoti Bible eBible yange erwa omugambe Donizera tubuulire ng'okutte Bible oba Junior ali akwebaseeko bamukwano just yamuterawo bwati Junior tasobola akozesa mu mwamu naye ne bamugira eno Junior Donizera njagala omukwasa Bible yagamba eno mwana aliko ekikyamu tujja byogera byonna kati tujja byogera ekisenge kiri wali tosakimusuzaamu nga mulimu mutabani wo mulimu mutabani wange kubanga lumu nali ngenze bwe nti naalera mutabani wange n'abaako muvu gye yakola nentya ne mujjayo ne muleeta wano ne babeera wano waliwo intaneti ng'olwo Junior Luze Anderson amugobye ewuwe Luze yalina abalenzi ewuwe n'omukyala so bazaala n'ozzaala Junior mukazi we yali lubuto ebiseera ebyo nzijukira biseera Junior abalenzi baali bakolera Luze yali apangisiza flat opposite Record TV ng'abalenzi bakolera Luze kati nga bakola ekiro ebyo bya internet oyo akowa neebakaawo mu ntebe Junior lumu ekiro waliwo ekyagwawo omulenzi omu yamwekanga amwambudde obuzibu ne bujja ewa Luze bakwata Junior nze nawolereza Junior Luze n'amugoba these are facts Luze waali gwenjogerako mulamu Junior mujje wange because yalera omwana wange omulenzi n'akola move kati mbandi je ngowonoba kubanga nze nyumba yange gyembalaze is an open house like nti floor number eri open biri ebitanda kino omanye nze nyumba bwezityo nengera nenzijja bwe Junior ne muka Junior leero tugenda kusula akazo bwe yajja ne mugamba sula wano nasula wano era ekyo video gyakoze eri Facebook page ya Kaye Wisdom akikkiriza maaso geni blessings Truth Wisdom yansuzaako ekazo gyayita ruumu emu naye seemu naye akikkiriza n'entambi tinabasuzanga nga mbaliisa mbasuza bapama wano bakola ki tebalina kye bakola tebalina waabwe Junior ewaabwe Junior nena kugamba ewaabwe Tamale abaana bazza kulayintu wano leka mugambo nayinki kali tewali buzibu ali kuno tambuza video leka nawe kwe ditambuze video esobole okutuuka ku buli omu Junior tuli muli Junior yali asse Junior ewaabwe taata wa Junior yamugoba ddanga mwe temunabitege ebyo byolaba agamba nti musaalukuse bamugoba ewaabwe njakyogera ekyo maama wa Junior yankubidde n'abaako byangamba ng'omuzadde naŋŋamba era ne bino byenjogera yaŋŋambye era nkwetondera maama naŋŋamba nsaasira Junior bamugoba ewaabwe lwa muzoogo mu baganda b'abalenzi Junior bamugoba yali talina ssente wabeera Junior nga yali nga wonooyogereza omuwala naye nga weebuzaabuza agende w'omuwala bamuyita Tasha yakula bulungi kati ebbanga lyonna Junior yamala n'oyo omuwala Tasha wadde n'omukwatako bw'ati naye ng'akozesa mumwa omuwala waali tetumuwaayiriza ng'akozesa mumwa oba omuwala yatula bw'ati ate avawo ne wano n'addako eri ewali eri ekitegeeza kyakutankalanya ne Tasha ky'ogamba Tasha ngamba obuzibu oyo Gayi awunya akamwa awunya bbi awunya kikubanga wakkirira ebbakuli agikolako n'eri lumu yagenda n'agwa emanyuma wa Tasha neyeekanga nga apamye kati Tasha agamba omuvubuka yali talina kyaleeta waka yali talina kyagula nga tapangisa nyumba nga talina wadde nusu ng'ayambala ne blouse za Tasha naye ng'ekizibu
omuwala ayagala kufuna musajja mufiiringa ng'amunyingidde Junior kyatakola kati golinga agamba mbu yafukanga kapa ekiro muganda wa yenjogera Tasha waali Tasha kibozibozi Tasha bulijjo yaliyo kyoba bagamba nti najja ewe Junior woba oyina risiti ya landlord yonna nga wali obeera ne Tasha nkuwa million 3 cash down banange kati yali asula wa Tasha yali olaba eringa ogenda ekyanja otuuka ekyanja n'ogenda ku furatiza ono omusajja akulembera electoral commission ye NRM n'omusajja oyo yali mwavu bamuyitaani oyo omu Eastern sibamanya aba politics omanye ebintu bya politics professor oyo we NRM akulembera okulonda ayogera nnyo ku NPS avuma nnyo ayogera ekyanja tuuka mu roundabout y'ekyanja baatekawo n'ebitaala no va ku roundabout va ku northern bypass todda Ntinda lega ekidde ekyanja yisa ebitaala professor njamujjukira erinnya nga Tasha waasula Tasha yatuula Junior yaŋŋamba Kaye nnyamba ojje nkutwale wa mukyala wange kuba nali Yesu omuwala nalinga mulaba naye nga bwe tuba ku pate omuwala aba anyiize ono omuwala aba kuki kati Junior antwala era muteeka mu motoka yange yavuma naye yange very good kati okimanyi gwe wennyini okimanyi ng'abeera mu yange ne kusate first twali nammwe era newunyiza nnyo nga mukyankana Junior ekyakitugatta yali business siba nze omuntu yali kyali wange baali bamuyita Isima n'okibuza Kasuku naye nga mwakwatagananga nnyo ne Junior anti Junior nga abeera wange kati mulekewa mwe mwali temukimanyi nti abeera wange kati mwe mwalabanga mbu tukwatagana ne Junior ng'asula wange kati ate mulekewa wali tolinawo omuleka bwe wampita tate first naye Junior biri bye yeebuzaabuza bw'ate bamukuttebo Junior ng'alina oluteekawo embeera nti mukulu bitya era naŋŋamba tugende yantwala mu Hotel Africa ne wabakyali nti nno gw'osobola obutamuwa ssente simanyi bakyali batya ne mugaja ntunyumirwe wano Junior nalinga sina we mmuleka nga nina otambula naye kati ensi neerowooza mukwano gwange nalinga nnyamba nfuuzi etalina weisula kati Tasha agoba Junior Tasha gwenjogerako amanyi mumanyi najja bwenti Junior nga ntutte gwe gwasooka okuyingira we yali ayite uwe omuwala n'atunula bw'ati oli omuwala Tasha nsonyiwa bino byogera oli omuwala she's very respective n'atuula bw'ati Junior n'enjogerera Junior nga nange njagala Junior bamuzze eri nga ntamye wano anti nagenda ebyo mwala byayogera nti nagenda ewuwe si wuwe nagenda okwegayirira Tasha Junior yali ankeese nga siraba gy'agenda nga nendowooza tindoze yanoba waliwo TV ye kati neŋŋenda nga njagala ddebo omuwala tuuka ew'omuwala omuwala yantunulira bw'ati naŋŋamba Uncle Wisdom ngenda kugamba ebintu ebyo emize oyo gy'ayina ne mugamba asooka aveewo oba nti abeerewo bwemba nnimba agambe nti nnimba nayogera ekyasooka kyeyayogera kwe nakoma kunyumiza kiri nti yamugwa ebbakuli omwana n'anyimirwa n'alowooza nti Kuluno ono agenda simula zipu akoleki yeekanga ono olulimi ate alutadde eri ewapama omukazi ng'apamye yamugwa ebbakuli mu kitundu kino ekisooka Junior n'amala n'ateeka olulimi ewapama omuwala n'apama kubanga ndowooza bbi yali amuluma yeekanga apamidde Junior mu kamwa kati awaawo Junior omwana n'atuuza Junior n'amubuuza Junior olina kizibu ki kino buliwo ebbanga lyonna okola bukozi kintu ekyo kiki bw'atakola ekyamuteekamu lugalo
Junior atuuka n'okugula ekintu bino ebintu byammwe bino bye vibrike bino abawala bye bagule omuwala n'aŋŋamba Uncle Wisdom sirina relationship n'oyo akulimba ekizibu kye kino kati nze nali ŋŋenda seka nasooka ne ndowooza asaaga omuwala we yaŋŋamba nti yankola ekintu kino kuba omuwala yawa ensonga n'agamba oyo byankola oluusi abinkola nzikuse kati nze wano oluusi tusobola obutafumba nga nalidde chicken n'abinkola n'ateko kati namupamira mirundi emeka omuwala yagamba mukola akuse anti omuwala yaŋŋamba yamupamira nga tategedde n'ambuuza kati ono namupamira omuwala yapamira Junior mu kamwa kati n'ambuuza walowooza bakinase bayibuli eri wano muganda wange oyagala nkwata ya Luganda Junior omuwala n'aŋŋamba Junior alina omukise guno sisobola kuba naye mu bikolwa bya bufumbo n'entunulira Junior abeeko kyayogera Junior yakola bw'ati essimu ye bannange n'anyiga bw'ati n'antunulira ne mutunulira nga njagala agambe nti tashalimba Junior talina kyayogera n'enswala jukira nagenze kwegayira Tasha anyambe addire Junior ave ewange Junior ekyo kyonna yasulanga anyampa bunyampa nga nze simanyi kumba omukka gumuyita mu buyisi nga njagala ave wano ewange kati omuwakazi aŋŋambye Junior alina ekizibu ti ŋŋenze kwegayirira Junior ave wano addeyo ew'omukazi alekerawo okunyampa anyampe omukka gumi Junior ebyo bye mulaba atambula nga bw'atambula teriiyo MC Rich musajja yenna atambula nga Junior mwegwolyo kirabyeko njagala ompeeyo omusajja atambula nga Junior omusajja alina ekizibu nze nyina mikwano nze ondaba MC Rich nyina mikwano gyange nagenda nempakanya etteeka sikkirizigana na tteeka lyakutta bahomos siri nkikoze ku TV nawa nyina n'abamu be nagamba okusibira wano maroba kebera sirimu n'endwadde endala omuwala omu nawakala naye ne mugamba ŋŋenda kule actually nagamba Duncan namugamba ŋŋenda kuleetera mukwano gwange nga tukyali nnyo bwe tuti ne Duncan mbakebera endwadde mumale wano wiiki ndabe oba temunfune feeling sikkirizigana na kutta bantu ba LG whatever ng'etteeka lya Uganda but katuli ku Junior ne mikwano gyange bemmanyi era mbabeeramu n'ensaaga nabo Junior mpaayo omusajja atambula nga Junior bw'ati ogamba okutambula walking mwe Junior waba atambula amabega mugalaba mutya sikyajjukira bulungi naye ojja kulaba mu video bajja bukuwa atambula atya gomanye abasudani be balina ssente Uganda gomanye engeri gye bamusimba muganda wange omusajja abeeranga mu kinaabiro eyo n'akaabirayo n'amaziga ekinaabiro kiikyo ng'akaaba amaziga era nga wayingira mu kinaabiro tumuwa obudde nga bwa ssaawa nga 2 n'abeera eyo nga yeetereeza abalina ssente be basudani akusimba tanti otaddewo Junior atambula abaana balina buno akuwa emitwalo gye ate munaite bawa ssente nyingi lwa bunaku akuwa emitwalo gye 10 ogirire bwereere abasudani era be balina ssente ennaku zino abasudani basimba dda Junior oyo kati Kaye
Kaye obuzibu bwonna buviira wa ddala kati akola tumaliriza nawulira ensonyi nenkwata Junior nenkomawo naye neŋŋamba ono Gayi ŋŋenda mukola ntya jjukira bamugoba ewaabwe luzze amugobye takyamugobye. By that time nalina abagenyi baali bava Belgium bano bobaana bo mikwano gyo nga one they want to see the ghetto nga baagala okubaako mu bukondo balabe kati nkikola nnyo I use it here bantu bangi nnyo abajjawo tufuluma bweno tufulumya entebe they can smoke weed whatever kati nembaleeta kati nemugamba Junior mbadde nkusaba nzikiriza nzireyo negayire luzze muddewo kubanga wano ngenda kosa kujuka sola muzzawa mu installed building yange ngende ewa luzze nyinyonnyola luzze nti yamba nze unyambaako 2 weeks nina Ababelgium mikwano gyange bajja ate nze nabasuubiza baŋŋamba babeere ewantu wasobola okulaba lifestyle z'abantu bamugeto kati nga mmanyi ninawo Kazangola nina eri Bwayise nina abantu wano nina no Gayi wendiwawa bagayi ne bajja kuleeti zonna nzigula well you know I take wine that's not an option bangambe so sibuzibu omuntu okunywamu nange nywa ne Junior naye twanwa naye omanyi abasiru tenatunywa sabo kati omuntu wajjana nze tusobola nze manyine Katonda wange ate kakati nze wuna akwegayidde akugambye forgive luzze ati mulokole naye luzze ngenda kuforgive luzze akimanyi Junior yakola bubi luzze oyo luzze gwolaba nze okundaba ku social media katasofu luzze yaŋŋamba wisdom tuula wano peegi yo ngitandike nga nze sibifanako oyo omusajja luzze ne Gayi bamuyita Mbalaga musajja mulungi nnyo luzze talina buzibu yakonectinga ne Junior nze ali free spirit lwaki abantu tetubasiimako bye batukolette senkugambye nze abantu okutereza nti kubanga nze nali simanyi nti Uganda wano kati waliwo operation okugaana ba YouTube okuddamu okunkyaza babawa ssente babakola ki kasinga luzze teyantandikirawo YouTube na page kwa nali sibifaako noyo Mbalaga nandikoze ntya leka mbasiime nga balamu nebo omanyi Junior byakola luzze lwakubanga oluzze mulokola okunsinga ne mukyala we bo tebasobola byogera abantu MC Rich tetujja kukola bantu bukyamu lwakubanga batya okwogera oyo fala yabadde amanyi wanu sisobola kuvaayo kwogera tu akimanyi nina obuzibu ne URA by the way eyo nyumba MC Rich yino Bible yange gyendaseeko nkiraseeko just because batedde ku kisenge eyo olaga ku bantu genda obuze Muhammad Nsereko bali enyumba Muhammad Nsereko gye balina ku Odi Kampala ya kitaawe nze Odi Kampala Bukesa I have a house there Muhammad Nsereko akimanyi Odi Kampala ya taata we nze I have nze siwagira Bobi Wine ku lwa bunaku nakigamba sale twali tutudde Rwagadi yaliwo Pisi Mutuzo yaliwo Anita Seriwaji yali Canada yaliwo Emma Carlos yaliwo nenzija bwenti tuze n'empapula nyanjula jeno sale asobola okuntwala mu kooti oba okunsiba emba nnimba naŋŋamba Kaye tumaze emyaka 2 nga tenatandika kuyita abayimbi baali planning ate naye nga nze simanyi gye bagenda yatukuŋŋaanya Museveni n'atukolamu abantu 11 ne tukola akakiiko akayamba ku Museveni ku art industry nga nze ndowooza bagala mukulaakulanya and we spent over 3 years kumbe bye tubagamba bayingidde batya mu art industry kati lwenzija ku nnaku ezantabula n'essale mba mpresentinga naŋŋamba Kaye buli lunaku mumalira budde wampa ebintu bye wajja Denmark bye wajja Nigeria
abayimbi bazze wano ne baŋŋamba olimba lwaki olimba bw'onoonya kawogo ne mubuuza bayimbi ki abagambye n'abaŋŋamba yaŋŋamba Bebe ne Eddie Kenzo bwaki benjogerako Bebe njogera naye era nagamba manager we Ronnie ti ensonga gye nyina ku Bebe Sale yaŋŋamba bwati Sale wemba mulimba asobola kunsiba nze ndi mwana wa Mujasi namala bakuba n'abeekazakaza have training manyi omuntu afa omulundi ogwo gwe muganda wange nze neefa wane Uganda nagamba Katonda bwe nzijja mu ggulu Malayika Mikaili asooka n'awummula nenkwata ekiso buli mufu yenna ava e Uganda nze nsooka okuyingiza mu ggulu nenkusalako agayinda ago n'amabeete. I don't give a damn. I don't give a shit. Gambye Sale kino ekifaananyi twali tutudde tunyinya naŋŋamba nyina okutwala ewa muganda wange gwe mwana gwe namunyonyola ebintu bwe nti olwo Bobi Wine MPs bawulira bitya kati tunategera nanteka mu helikopita naŋŋamba olaalongo wali muzukulu wa Lutirankeje ne bakuteka bakutwala special nantwala ewa muganda yamukubira esimu n'amugamba ndeese muzukulu wa Lutirankeje jajja wange ayina medo nnya jajja wange Lutirankeje ayina medo nnya eza World War II genda obuze Katumba Wamala World War II baganda bange nga mwe muli n'omuwala tomanyi mirundi gye bamurepinga oyo Edimeza yamubuuze oba buuza Kasami bw'oŋŋamba otya kitaawo yalwana nga tabangako kopolo Nadduli yalwana meja owange kano ekitegeeza Kaye kati oli omusinza amaanyi ati gwe salawo nze nyina muganda wange kutendabyeko andi kati oli wajja n'ayasama kubanga akosa nnyo akamwe engeri gye kagwa mu bakuli kaamanyira kaba kati evertime kati munayo ayasama nnyo agambye kweni byesi ti maama wange atunda mu katale kaso bwe mwaganja kutwala ku malaano yafandi mu senior 3 naye abo bali ne waba atunda mu katale naye nkugambye takola nko mu katale nze nsoose okugulako mu ghetto teri muganda wange abeera mu ghetto but ensanyusa because I've seen it all kati ngene ngule nakasaro gye nakulira why ngenda kufulumisaako wabweru nkulage togenda kuvaako nina wifi ekwata n'eri you're going to see kituufu soko tulage kawe bweru kuba bakuwayisa obukeenya mbalaze eri tugenda kunoonya tugenda fulumako it's my ghetto place my ghetto crib tulabe kubanga eno tuli ku page yabaakolamo real life tuleeta bufeke mansita Junior is a fake tata wa Junior yakeera n'atugamba 2 weeks ago ng'ali ne YouTube abamita kankaka n'agamba nti Babi Kyagulanyi yazze wa Museveni ne bamuwa $5,000,000 n'azigaana genda olabe wiiki eno ewedde yavudde n'agamba Babi baamuyise ne bamuwa $4,000,000 n'azikkiriza chupa debe luli watugamba yagaana ebitaano ate nze nakkiriza ebina ekya chupa debe kitegeeza ki chupa debe anti abenaalemu bonna kola bayogedde ekigambo ky'obulimba nga tagasseeko math nga tawula fraction na decimal omutwe guba chupa debe ene Kampala wa abasajja bano abavuganga ebigaali nga balina emicungwa batambula bakuba nga bavuga ebigaali nga bakuba chupa debe mwina y'amacupa amalebe mbajjukira abusebeera nanoonyanga empties oli omusajja yagambye bunywa walagi ono savana wa Kasanvu mu magundi kati yagambye nze nyobe kugaye my mom go Rudeport Port View Protect free all I drink is South African product this is focusing South Africa South Africa yes kati nkuddemu ki oyo maze yagambye bamuyita Savannah is the most selling cider in South Africa ti oli yagambye
jukira mbale setege bei ne wano mu Europe bamuleeta naye bamugula abawa bei nyato okusinga local beers oba ciders. Kati nzo musiru yagambye kati eno sinagisumulwa I have to have ne yagenze nagamba unywa waragi kati mukolere iki anti abamu tebasobola kwawula wayini na waragi bintu bajja kugenda babiyiga kakuyigiriza yagamba nze munange sinywa mwenge nenywayo ku wayini bwe baali wano banywanga nnyo nga bino babinywanga mazzi natandika okugamba nti baagala waragi po nembaleteranga waragi kati bamuwulira mu wayini tebamuwulira nze nembaleetera waragi kalo kitegedde tugenda kufuluma wabwe bano bajja kunsonyiwamu amala ofuna omusabi ekinu kyekingwako nga ekinu tebamuwuliramu mbu baagala waragi akuba abaana bana baagala waragi akuba neŋŋamba abaana bangamba nti baagala waragi akuba neŋŋamba abasajja babadde kibano tugenda nebe nali naawe wamma wagaana okunywa ku sirooko nakugamba nywa ku sirooko n'ogamba anywe wayini nagamba nedda nfulume wabweru amala okugula wano ennyumba yo nga badde bagivuma nnyo naye ndaba ennyumba erikirya bulungi kayumba kali smart tuli ku real life ennyumba nzowedda ndowooza olina omuzigo guno olabye nalabye n'oli omubbi gwe bavunaana okubba ettaka nga mmanyira simanyi faza godi neŋŋamba naye nga junior naleese gundi ate yakoze eki godfather kati buli lunaku bantya we balabye oli omwana w'omutamiivu kakati engeri ze gyalina obuzibu ne URA omanyi kati ng'amanyi sola kulaga aye amanyi gavumenti emunoonyamu nze nagenda URA ene ng'amusinguzi sijja kugusasula ogwo musolo mukole kye mukola olabikira ddala bulungi oba nteekeko ku kitaala omanye ebintu twabigonza mundabire ddala light oyinza okwongerako ku ttaala naye olwedde tuba tukulaba bulungi naye oyinza okwongerako ku ttaala munaye ebintu katuli mu showbiz omuyaye tatuvuma wano tulina amataala ewaka wenkyaza abagenyi bange nga ekintu sikugira katuteekeko ate lwaki nedda nagagula gateekako bantu babenga bakulaba bulungi Mr. Kaye bannange wisdom tusanyusa nnyo okulaba wano ku real life bannange kale naye okundaba omunda yes bandaba bannange Kaye obwo obutabo obusoma obwo obuli emabega obuki obutabo obwo bwonna wabusoma dda bwonna kati ate munaye buno bwonna kano second edition Obama mbugula munange buguzi era bambagamba kano naye n'akajeneti wano akankwasa omanyi ndi mu kuwandika katabo akagamba nti surviving Yoweri Museveni and the murderers kati Kyaligonza omulaba yeno Kyaligonza yampa on the agony of power n'akasayininga ndi musomi nnyo wa butabo iyo signature ye neewunyiza nnyo okulaba nga olina ebitabo mu nnyumba awo the agony of power nina kano rigged Dr. Nico Netherland yakampa mu makage kekalaga Bobi Wine we yawangula akalulu e Uganda bw'okasomera ng'abana Uganda bakasome nnyo bino byonna ebiri mu Isirayiri Babylon Accord gwe oba oyagala kutegeera Isirayiri ettaka eryo kituufu lyali lya Isirayiri lyali ly'abaani lyali lya Palestine kati tetuje bungi oli musajja nno omusomye neewuunyisizza nnyo Kaye
tegeza toyogerera bwerero okolera from ddala down research to Hitler sebo sagala simanya wabula bulungi yes Milaka, kati sagala omanya abamu basula ate bwe nteeka wano obumu mbambutamu mbambu linako manyi gwe chano yo yakulabisa kandeete era ebintu byaffe obimanyi ate munange ebintu ebitajja no kulio life ate byalala tebajja kubiwulira eno si TikTok wano tuli kugulira omukutu ogukyasingira ddala okubeera omunene bagutwalira ddala serious guno ate nno obuuziza ekibuuzo kati ngenda kukwata oli musajja musomi kakati kansooke nkula ngenda kulaga kamu kamu omanya abantu ono mutabani w'omutamiivu kasita yalugulidde ku pata tugenda kugenda eddiguli yayitira mu kirasi ki nga si byakwogera obugagga kano nakagula zali kano the story of an African entrepreneur Gordon wava munno we namala osoma akatabo kano nendabamu n'ebifaananyi nga n'engeri gyafunamu benzi okujja e Uganda nenkakasa nti obugagga teyabubba Museveni agenda okuwamba ng'ono omusajja alina benzi esukka mu 2 ze baakwata naye okuba Museveni yeewuunyisa yasuula omusajja ono nga tamuyambye nako ono omusajja Museveni omusajja dina kano this is the open secret emmotoka Museveni ze baasooka omugu okutambiramu ng'awambye wano zaali zawava munno kaakana akatabo abantu abambalo oba like eno kankole bwenu think and grow rich abo kala bulungi abamu balowooza nti obugagga tubugwamu bugwi nedda how the might have fallen kati abantu bamaite bagwa batya bwe nkugamba nti Museveni agenda kugwa sikyogera bwogezi Kaye nali kusabye Museveni kamuveko tofaayo bwe nkulaga abamu answers for marriage obufumbo bwange bwe bwagaana nentandika okunoonya answer akantu kano kanyuma kasesa kano answers for marriage era kyobola mutabani w'omutamivu we yaŋŋambye nti nsula mu ruumu emu ne ŋŋamba okay nsobola okujja eyo ne munyima omukazi linako maleyo obutabo Sir Edward Muteesa okalaba kakano his life and politics bino junior tasala nakuba nabyo kano ke kataba kakyasi kano my life journey kamama Janet bonna ate mbugula Maristock wali ku Garden City nice principles power and purpose of prosperity Dr. Joseph Serwadda ati umanyi banani kano kakuyigiriza how do you towenta waisi mugagga principles kubanga omugagga it's a principle kamunyumize Rajiv yaŋŋamba n'asonyiwa okumwogerako mwana wa Sudiri yali annyumiza abamu bandaba ku bintu bya Shiba ne Sindi ne balowooza mbiguddemu bugwi yaŋŋamba nti yali annyumiza namugamba nti nali mubuuza nti taatawo olustafu nayo bimusapurayizinga oba n'alaba embwa nga omuntu alumya embwa n'aseka n'aŋŋamba bw'ati ye taata wange ekimu ekintu ekyamusapurayizinga obulamu bwe yali ali mu jaamu Brian White najja n'emmotoka n'avuga wanuwe n'abuuza driver who's that ye ngalowooza oba minisita oba ye muwoozi driver we n'amugamba tamvuge bwe nti musange kubanga Brian White we yavuga wanuwe n'asiba emmotoka ezaali ziva eri kati nga naye nga tasobola kudda mabega kati wava muno Sudiru ng'ali mu jaamu kati ne bavuga ne bamusanga driver
nasende birwamu namuga oyo bamuyita Brian White namubuuza Brian White yani nti y'omu ku bagagga b'omu Kampala. Sudiru n'abuuza ekibuuzo ekirala Rajiv mutabani wa Nyumiza namubuuza biki ebisupurisinga taata kweka ku bugagga bw'alina akyafuna surprises. Rajiv kati nanyimupa story naŋŋamba nti taatayo bamugamba nti Brian White n'abuuza ne bamugamba y'omu ku bagagga b'omu Kampala. Taata we yasirikira n'abuuza alina ebizimbe bimeka. Evaawe n'amugamba nti alina bizimbe wabula atambula akanyuka ssente. Yagamba nti Sudiru yaseka n'agamba n'ayogera statement Rajiv yagamba n'agamba Uganda is a very funny. Kati Rajiv n'agamba ti taata we kyamwewuunyisa omuntu akanyuga ssente ali abuze emmotoka mu one way jjukira obuguudo bw'e Kampala butono n'asiba jjaamu emmotoka ezaali ziva eri naye nga Sudiru biliyoni eyaali mu layini bw'ati. Kati Uganda wano abantu boogera nnyo nti bagagga naye nga bigambo nga bigambo kati Kaye neewuunyizza nnyo okulaba ng'osoma obutabo era ndi so impressed and surprised. Kano akatabo mmaze nako emyaka 15 kolaba ka musajja amuyita Robert Sula kagamba tough times never last but tough people do. Musajja mu America y'omu ku basinze church ye bagita Crystal Cathedral eri mu California. Musabiramu basita baswaziniga abagagga beerere. Yali mwavu n'awandiika akatabo tough times never last but tough people do. Yakawandika mu Great Depression ya America. Musajja bamuyita Robert Sula. I wish you could read this. Kati abantu abamu batwebanga kwogera story tough times never last but tough people do. Nze bwolaba bampa emyezi 2 ku media edisendi kati nze akyasinza okuba n'endorsement ku media nina byenjogerako yenna abiwakanya ajja kuŋŋamba nina agreement ne Baba TV wemba nnimba basobola okunsiba bakuba naboogera nga balimba kusanyuka TV yisima ndayira ku mwana wange kino osobola n'okuleeta abakozi basanyuka. Kini Kalisa agamba yisima ne kafuko bakimanyi nti TV nagikwasa Wisdom. They pay me per appearance. Tewali blogger kubasasula. Ne waba yenna teri media personnel. Per appearance wonda babo. Bano bonna abalala bakolera bwerere gwate bakusasula. Tewali gwe weteekamu transport wati no jango dduka. Inze buli emirundi gye mbeerako obuuza Kaye. Musajja oyo ayita ku Kaye namba mpita Wisdom. Nakola bwade emirundi emeka bemba nimba they can sue me kwa njogera ku entity chobolaba buli baleeta my agreement is oba ne event nga baneta I have to be there. You be 40 I'm part of them ndikwebyo nina agreement ne Sudiru Parelia group of companies chobolaba ebya battle byonna ebya activities zaabwe bangamba kakati tuyina Victoria University Donizera yagamba nti bamubira mu apartment just nagana buganyi kuvaayo but biba kusuka ebyalina kuva nze nali ngendo handlinga social media. I have that chobola nsolo kwogera ku tuli ku facts oliasi wakanyanga nkera ku machanja genda nekwata ka video neraji simple as that. Kati bino bye mwanda wa Victoria University sajja buzimbu blogamba chobola banti nabera paka Kivulu kuggwa abasirikale baali balinnya ku stage nga saa 6 ziweze nengenda wa deputy speaker Kasuku akimanyi nemugamba nkusaba mpa 1 hour waliyo session ayaba bano kola battle oli akuba nyimba 2 actually a session sindi gya single kuba kubanga nali manyi eyo session egenda kujjayo ebintu bingi ngona akuba 2 Kaye bwe nangamba Kaye I'm giving you authority and you know you have it. Go olangirire
nkuwadde na 1.5 nengenda ngamba Kasuku nti saagala kwata kazindala abantu bamanyi ndi mwagizi wa Shiba langira Kasuku nangaka yesisobola kikola ng'abasirikale bali mabega wa stage bamugamba maliza show wano Kololo. Kasuku ne mugamba Kasuku kwata akazindala ako kale gamba boti nti Deputy Speaker Wisdom angambye nti otwadde 2 hours. Kasuku n'agenda n'agamba Stable Deputy Speaker bangambye ndoza atyokosa Wisdom nti otwadde 1.5 hours. Is it true? Nanyenya bwati omutwe. That is of me. Nina agreement ne climax. Bien kugamba it's agreements as in agreements. Ndi ambassador wa climax. Teli diru kwebyo gye bansasula bilo kakadde. Ndi climax kifo kiri mu makinde kya Lule. Bwe mba nimba ampa wabire. Nina agreement nabo. Nina agreement gwolaba wano ne Capital Media omuli BTFM nze gwe bayita nendeetako Isima bwe yafa nendeeta Bajjo eyo kyo gye tukola buli lwa Sunday. Ninentegeeragana ne radio gye bayita Radio 4 okujjanga guest ekyo kati yeyo no diro kyasinzeyo obutono kuzenkugambye ziri kati paiko muzungu osolokola naye agreement ya 2 okubeera ku BTFM kubenze naleetako Isima Kasuku akimanyi William Pike akyaliyo. Nina agreement ne BTFM I mean ne BTM TV to appear there every Saturday ya musajja amuyita Byamukama every Saturday. Jukira chobola ndi freelancer ku Baba TV nina agreement ye kyasinze nayo obusava neba kuba akalango mu show yange I get 15%. Teri ajina ne wabagashumba chobola abajingira benare ne bagamba nti Wisdom tomukiriza kwa nalina okujja buli every Friday ne bagamba nti buli wenzija soka kutankula byagashumba simanyi byabani ne bakanga balyeku honorable balyeku yomu ku basajja bensingo yampa agreement 2M a month akalango keba kuba mu show gentudde mu 15%. Eyo yo lwakwanga twogedde setegese eyo nja kireeta mu bantu njikulage pa appearance kusanyuka buli wondaba muzeyi ng'abala inse nso ekyafaleya kiyo kijukira kyoboolaba bannange bino bitukaso byogera lwaki nkyogera waliwo campaign ey'okkuba abantu nga bawagira Kyagulanyi balaga nti buli awagira Kyagulanyi aba hooligan aba munaku oba oli jobless. Eno kiraba kino bakiyita wifi mu nyumba za banna Uganda bameka zosanga cable kanjiddeyo agireke linzo okuvaako erinzo kyankalana nevaako erinzo kagama oyinza okulaba atakawaya ng'ate live already etandise ebintu byange wano bibeera kwalaali byawino ebintu bye byawino nyumba z'Abannayuganda bameka gwe guno omuzigo gwe bayogeddeko ogw'eggundi omuzigo gulimu wifi gwe bayogeddeko osimanya omuzigo gulimu wifi yiyo yasimba fiber gwolooza sente mmeka omuzigo ne guba ne siringi bwetyo ne guba n'ekitala bwekityo omuzigo nga mulungi omuzigo ne guba ne siringi eriko gundi eyo bannange guno omuzigo nga gwakabi banaye omuzigo guno banaye omuzigo gyakyuka banaraba omuzigo bannange guno omuzigo nga gwakabi banekakugwetolooseeko bannange guno omuzigo nga gwakabi kati wisdom eno ennyumba wagigula oba opangisa tofaayo tetujjako bannange saasoma
ekyo ICPU bakita the Institute of Certified Public Accountants mutabani w'omutamivu yanga esasoma eyo ICPU etegeeza wagula wali okyali na muto akabonero ako kaliko ICPAU Institute of Certified Public Accountants. Kakati bannange kati katutandike video egenda tandika nabyo kojja wange Gashumba ngagamba nti mbu bw'oba onojja n'olaga fake life social media soko broking bonna mikwano gy'abadde akubanze Gashumba oli kojja wange okimanyi neze nakusooka okugaggawala Museveni yakuyambye okufuna ennyumba gy'oyina abona tugenda bakuba ebyakojja tulibiraba luvannyuma segedde ebyakojja tujja bidda ku luvannyuma Gashumba wali opangisa ne nanyini nnyumba y'ebbunga mumanyi linako ndeeta wendi obudde nina sewe ono wazze kulio life tukikuba tuyinza n'okkeesa ate ffe totumanyi ali kuno tambuza video enaatera okutandika tukyali ku Kiggula Luggi video enaatera okutandika tuli mu muzigo gwa Kaye we tusinzidde okuva ekazo omuzigo gulabika bulungi emizigo gyakyuka era gubanga emizigo bwegitibwe gifaanana nange guno ngwetaaga emizigo bwegibanga bwegitibwe gifaanana nange kanfuneyo omuzigo at least naguteekamu nakiga eyo tugenda kuba kyanca tugenda mbadde omanye guno omuzigo pulaani yago simanyi bano baana gye bakutadde pulaani omanyi byonna nage muleete nina kansooke nkubuuze Kaye nga tetunagenda mu maaso kati guno gwe muzigo gwe bakugambye gw'osulamu w'obeera awo bulijjo gwe muzigo nsobola nfuluma wabweru nenkulago tudde nkuweereza link bwogera ku Facebook page yange kuliko bakiyita batya kansubire nti nno ine kamera nnyonjo okay tukulaba bulungi kuliko video NBS yegikubye nataddewo $5 million Junior Wandaga appointment letter tyakola Ministry ya Lands $1 million ezo sijakola kyogamba kireebeesi wa Minister Mayanja taata wa Junior yagende wa Mayanja mu baminisita be yagendamu yasooka n'agenda wa Ameria ne bamugoba nga atembeeta mutabani we kufuna mulimu taata we yamugamba tetujja kukola graduation paka ng'ofunye omulimu Junior yali ya graduatinga dda naye nga takolanga pati paka we yasembe wa Mayanja ng'ekibagatta kiri eki bonna bavuma kabaka Mayanja avuma kabaka ne Junior n'amugamba munaye sinze nga b'emirimu ministry wano however mwana ono kamuwa nyambengako nga katumwa atya nga tojja wa minister wabula minister 10 n'essimu nagamba njagalayo ngendako mitiyana kukwata babbi battaka ndeetera ab'amawulire 10 nina budget ya $3 kati gwe ng'olina okukubaganyamu ofiseeko emitwalo nga 6 mpulira kubanga bannamawulire mwenna babateeka mu motoka ya minisita bafunayo emmotoka ne mugoberera ya minisita nga waliwo ya poliisi bakulembedde mwanguwe kati buli munnamawulire gw'olaba agenze w'Amayanja bamutemera ebiri gwe bawadde 5 kati Junior ng'alina okufuba naye ne yeewaayo $1,000 era minisita watagenze mu field Junior takola omulimu ogwo kankubuulire Ephraim Kamuntu ng'akyali Minister of Tourism nalinga muyambako ebyayiti nze tannafa mulamu gundi bakabulinde nze okumanya ate nali ku level ya waggulu kugamba nti Junior kyakola nakikolako bakabulinde nga ntambula naye yasooka okuntwala mu Australia benjogera balamu Ephraim Kamuntu Minister bakabulinde MP Junior kyakola nakikolako
nze seyitangako tikola ministry bakabulinde nali mugamba nsaba nga njagala ngatte ku accountant wa ministry nga nina kubanga engeri gye bategekamu ebitabo bya public institutions ndala nnyo n'ebya private nga njagala kufuna bukugu naŋŋamba kati tajja naŋŋamba sisobola kusinga akyali minister wa sports nanga sisobola kusindika like that but beeranga wano akumanye nfuuke ba mukwano n'entandika okubeera ne honorable Bakabulinde ye yasooka n'okunteeka mu first class mu nnyonyi ng'atwala mu Australia okiwulira nendiga how they prepare nali nkimanyi but we are talking about the experience how do you prepare public books institutions eza public engeri gye bapreparingamu ebitabo okiwulira jjukira nti ebitongole bya gavumenti bifuna bufunyi kye bayita vote ziba sente ziba mu consolidated fund ne batandika ozispendinga kati nga njagala kuyiga obukugu obwo nti nabisoma naye njagala obbirabako practically you receive money you spend era nze n'omala ompa obwa minisita obwa permanent secretary ku bukugu bwe nafuna but kubanga junior teyasoma kintu kya bukugu kyeteegamu math ng'ekyandi yasoma psychology mubuuze wayitira mu class nti psychology atuula bw'ati kikyayamba mayanja kumuyitira bannamawulire inze bwe nagenda ewa Ephraim Kamuntu ne Honorable Bakabulinde nali neetaaga experience institutions za public zitegeka zitya ebitabo n'enkiyiga sijja kwogera wenkola nze namugambye wasooka n'aleeta nze leero ndazaaba NPS wensula nsula mu Lubaga North ninaanye Makerere kitegeeza Makerere Kampala Central watandikira nze wenkoma ndi mu Lubaga North si South eri nateete ng'ogenda tuuka eri ewa kitaawe omanyi junior ku Lwokuna nabagambye ngenda kuta video ng'ambalaga ewaabwe wali ezzana mu mazzi alekerawo okujerega abantu abanaku babeera zzana mu mazzi nategeerawo ntya twali tugenda isima baafa nali simanyi waabayisima nze abamagye baŋŋaana okwogera ku buzindaalo era natambulanga nga bamanyi wenjogera ngenda kutaakaka kubanga yisima despite the fact nti twali tetukwatagana mu byabufuzi but he was my friend he used to come here nze nyina ebintu nga 2-3 yisima bye yali akola but because he was my friend sibyogerangako sisobola byogera kati bwe tugenda ezzana ntuuka ezzana baganda bayisima tutuddawo nga ab'amagye abaali muleeya baŋŋaanye okwogera kakati neŋŋamba kati kikyenkola wano akasana kanjokya bitya omu n'agamba tolambuddeeko wa mukwano gwo junior kunzewa tiweebwe wawali kati nga nalina complaints kati bannange eno enkuba weetonya mukola mutya kanaŋŋamba ate nno wano ewaffe kale kale genda kuwaliwo aba junior eky'omukisa omulungi mba nkyali awo junior najja ne taata we yali atidde ndowooze kubanga waliwo amameeme nga bafunidde abapoliisi aba junior n'aŋŋamba Kaye bwe tuba tugenda kuziika enjala ejja tuluma sina mukasente nejja tugende ewaka tulye bwe natuukawo saasobola kulya kubanga nze ondaba am allergic nze nina alage nena manye ebintu bya wiino gundi aliwo wano olaba sebo ndya alage ku bintu by'obukyafu kyova olaba these are steroids inze steroids zino alage amakalendo galaba nze obukyafu bwokka bunkola bubi enfuufu yokka enkola bubi nze ntuuka ewantu bwe ndabawo wali bbi nenda wali nga wawunya bubi emmeme ensinduukirira kyova olaba kali akavubuka ka Ntambi akasulanga wano kagamba mbu mumanyi lwaki Kaye tayagala nswera mbu lwakubanga mbu nti amalusu gage simanyi ga biki byegamba
inze wana abantu bakimanyi muganda nge olijja wano n'abo abapangisa bange bakimanyi bw'oba toli muyonjo tosobola kupangisa ku nyumba za Kaye obucafu bugoba because I'm allergic gagana amakerenda etegeza Kaye Land Road kyetugendako ate watali wamunda se wano yakugamba lwaki wano ngenda kukolayo ka video singa tubadde wali mu town wali we bazze okukwata ojja kulaba gavumenti yajja nesimba ku gate yange kamera era wonola video y'abamizonto bagikutte yagisimba bwe nga the whole area betaka kamera okuva eri yonna enankulabye tebalinawo wadde kamera neji ewange weeri kuba bagamba mbu nkola enkuŋŋaana z'abanuupu ne bajja ewange nga baagala kulaba baani abakyala ewange kyova olaba mu biseera bya campaign ba junior we bamala omuwala oli Tasha Mugoba actually ngenda kitandika bulungi gyali ngenda kubulya na lwaki ngawe tuli wano tuli ku wiino kati bwe bamala nga tuli mu gavumenti neeteeka kamera ewange n'entandika okuŋŋaanyiza bannamawulire wano nze nali sibeera wano najja nengobawo wano singa siki nandikutte kamera nenkutwala eri ne tudda tusigale wano lindako kati tusooke sigale wano n'olabye walunyirira junior nva ntyo mumanya tuba tuli mu covid Faluku Sakozi angamba waliwo omuvubuka bamuyita junior ayagala okukolako naawe nga ye nga ngenda twamusanga nawa nga tukola video yasooka kwe gwasooka omulaba ng'ayogera naye nali simanyi gyali naye nga taata we kwengoberera ne twogera ne tumala ne tu-exchanging ennamba bwemba nnimba bayibuli yiino bwemba nnimba Katonda nzite ate omwana wange junior nali mmanyi taata we musinkana first time Sakozi nga bwe nali simanyi tiwaliyo omuntu gwe bayita Isima Sakozi amuleeta ku Bukedde n'atutuuza babiri bwe twamala so Sakozi n'atandika YouTube channel n'angamba Kaye olaba oyo omusajja Isima otuula naye n'osobola mu containinga ku show oli wakabi n'atandika YouTube kyovola Isima yavumaani Sakozi lwaki yamugamba oleese omuntu ku YouTube n'anvuma n'otonkubira simu nze kujja kutuulawo nga Sakozi teyakoze yaleese Ntambi n'anvuma Sakozi yasibanga wange Sakozi yasibanga wange namulya Isima nga ayomba manyi Isima yali kyali wange yayomba gamba buulire lwaki kyali oyo Isima yamuvuma fenna ne tusirika teri munnamawulire yawolereza oyo muvubuka yaleeta omusiraamu Isima kyeyogera mu busiraamu nze abanzaala abasiraamu kituufu amazzi ge boogerako saagala omuntu abeere musiraamu mbadde ndi musomi mbadde nabbi kuba wano nagambye ekitabo kya Babiloni bino tuba tusoma history Babylonian Accord kati nze tondeetako nakulya mu busiraamu nze banzija kuna kibobbulu ne bandeeta Kasubi Islamic nga ndi mu P4 naye nga mu byeddiini ndi mu P1